mulekere munange wano wenyini yemukama wange ndakusobola egenda maaso jangu nkuwe pulaani yamugamba ndi jangu weebake ndabike nti efirimu egenda maaso weebake bamusimira akataana weebake bwoti omuya ayagala kwagalwa bakazi uno bamuziisi katuziike obukyayi ozuukuke n'okwagalwa tereera ebintu by'ensi naye bananjagala gwe guma abakazi baleese obuzibu kabanziike naye mujja kunjagala wenviirayo abavubuka basanze ebizibu bingi mu mbeera ng'eno yangu wampulira ennosonoso ezo zirina kulumanga abiri mutateeke n'omutwe toyogera amufu tayogera omufu tayogera bamumalirako ettaka sirika buli woyogera abakazi badduka buli woyogera abakazi bagenda guma abakazi babo olaba wootereza omutwe ofuna abakazi tereeza abananjagala laba kiwa bannange laba kiwa ne bamubika bulangiti ya laavu siriwala nnyo abagamba abakazi nze onzanyireko kati ate nkuwe kumanya ofune abakwagala nze nkole ntya omuyaye yaziika munaabwe firimu bagiyita entoli z'emisambwa ye Niwagaba Isaac egenda maaso okuva mu Nat Film Production bamuziika eno ne wakyaliyo abantu embeera beetabukidde wakyaliyo embeera beetabukidde obulala ebintu nga bibi firimu egenda mu maaso embeera erina gwetabukidde embeera bambi tukwegayiridde munange saasira omusamba gwatabukidde kyova olaba abakwana guli eno gubabojja nga Nsowera ne Nawolovu omusamba guli mu kubojja bantu gulinga Nawolovu na Nsowera gubatwalawa abakwana mwegendereze mujja kwaniramu ebizibu efirimu egenda mu maaso negubulira muti twagala kumanya bigwerawa twagala tumanye luddawa gye biggweera ono ali mu byaba boyfriend waliwo ayagala omutwala awutu ate abaala ennaku zino baagala nnyo awutu ebintu bikyuse omanyi bw'oba ogenda n'omunno awutu ne mugenda ku mulenzi ng'akuyise mulya wabeereyo okulya abantu abasinga n'emyoyo emitono gibawuusizza entula njagala olabe efirimu egenda mu maaso babayise tunulira firimu jangu onsangeyo tafudde ku ngumi mmeka omusamba gye kugenda mukube ngumi bagenda kusanga musajja naye nga tobazitwalira mu bigere abaana b'abantu baataama kali nga sibayimiriza booda ng'ebongerayo bagenze okunoonya musajja abatwala awutu
egenda mu maaso. Yatuuse dda mu kifo omukulu. Njagala olabe abalamu okusinziira Waleti jazze nayo, okusinziira Waleti ebyokunywa ne baleeta. Efirimu egenda mu maaso era nga twagala tumanye biggwa bitya. Byokunywa nga baleeta. Kaakano no tuba tuli awo ziba teziri busa, ogenda okwetegereza nga bajja. Efirimu yaffe egenda mu maaso. Efirimu yaffe egenda mu maaso. Nze nagaye nzija mba nzija. Nkweni mbadde mmanyi waakulemye okutegeera. Twayinza kunema kutegeera. How are you? Ndi bulungi naye naawe banno obakyawa nnyo. Ebyokunywa bivuddeyo. Ebyokunywa bivuddeyo. Naye yeesunga laavu bannaye nange nkusubiddwa. Wena ondeetedde amata muwotoka, amatama gaali gaawotoka, omusajja takyamulaba. Omusajja balwawo okulabibwa munnaye amatama gakuwotoka. Njagala olabe. Kasoda ne bajja bakeeyiwemu. Kasoda ne bajja bakeeyiwamu. Omukulu aguze kasoda, mukulu bwagula kasoda, bagenda maaso bakeeyiwamu. Bali mu ssanyu ly'otalabanga. Njagala olabe. Baasi. Byonna byonna byogedde nga bw'abaagala era bambi mukwano nsonyiwa. Nange sigenderedde. Ate weetonda ki? Kumbe omusambwa gwazze dda. Weetonda kyona yakkiriza yakusonyiwa dda. Munnange kati ate obadde otya? Munnange onsonyiwe. Munnange nsaasira. Kumbe yeetonda omusambwa guzze. Omusambwa gomalombye. Bano enzego weetondera wendi era saanyiga. Munnange ndayira okufiira mu kitooke kya Gonja waliyo ki? Alayira okufiira bali tebalina kye balaba. Bali tebalina kye balaba. Kumbe omusambwa gwasazeeko dda. Njagala olabe. Njagala olabe. Ayagala kuyuza n'atema. Abwasi. Bano simanyi oba gwe wakutte ku mindi ye ya kimote musajja ate wuno yeekyanze. Kati tumazemu ekito tumulaba ate akomye wuno awuza tumusonyiwe simanyi taliddira byebiki. Oba mindi wagyemu kayaana n'osaamu akatuubagiro. Mindi yagifuyiddemu akatuubagiro. Ebintu byonoonese. Kaakati omusambwa gwakoowa akamanyiiro. Mpitaako engeri gy'olowooza nti oli wa bulabe nnyo ne gujja oli gino yaagwo ne gumutwala ezira kumwa. Gwamutwala zira kumwa. Kankutwale olabe ewaffe gye nva, ewaffe ebuyanja. Akati n'ekiri ebusambwa miranga myereere. Tujja kulaba kiki ekiri mu nsi y'emisambwa mu kitundu ekyokubiri. Aiman Muhammad ye director waayo abadde n'ekisaliyana nga ssemisambwa. Tubaagala nnyo mwenna bagira ebina Uganda. Eniyo bwe tubegenze akuume.